wali olidde kwanga bayitondera esikoba abayaga babakuba ne babajjamu enjaga kigiro ina bakuba n'obajjamu enjaga. Wuno Tamale Junior mukuletedde ngalangira palaso obutiitiizi ye omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'alabula Joe Biden yegendereze njogera ku excellence Yoweri Kaguta Museveni gonna mukwano gwange ngalina n'amalala mangi gwe just weekomere kujika media otambule n'okumanya gwatanaba kubanga olikinga subscribe genda mu comment section obeeko ky'oŋŋamba tusobole okubanga ate tutambulira ddala bulungi nnyo. Butereevu ntandise n'omukulu Tamale Junior ono nno agenze maaso muganda wange n'alumba omukulu palaso n'amutegeeza nga munnange byakola byatategeera because ono yavuddeyo ne yeetondera abaana ba ghetto ono nno nga yeetondera ba champion gudo kwossa ne ttiimu ye yonna alien skin kwossa n'abaana ba ghetto abalala njagala naawe omwewiireko. Kati essaawa zino kibanyi nti palaso bayinza okuba ne bakugjamu ebyo ebinnya essaawa zino ku kateego kewalaze n'okuteka weetondera otya abayaga babeetondera wali olidde kwanga bayitondera esikoba abayaga babakuba ne babajjamu enjaga kigiro ina bakuba n'obajjamu enjaga n'obatwala wali ku yiseedikoota bonna n'obambula ne basigala buti nga kye bakoledde mutwe bwe bamala okusigala bute bonna ne babasala ebyoya awo ne batandika okuzimba barracks mu wiiki 2 enjaga ebe baweddeko nga bakomyeyo mu reality kati enjaga eteeka mu ddinaayo kyekyo ekizibu ky'enjaga amaaso gagenda okubikuka bwe gati oyo mukwano gwange ye Tamale Junior agamba nedda ekyo kyabadde tekyetaagisa tujukira bulungi omukulu alien skin yabaddeko ku mukutu gwa TV ogumu era ono we yasabiddwa okwetonda yabazzeemu ekigambo kimu neetonda ku ki so that is the real life of the ghetto youth bo tebeetonda balina okuba nga ate baggusa ensonga so kakati omukulu palaso wonna wali atambulira mu kutya tamanyi kiddako yeetonze neyeetonda na pleadinga naye tamanyi oba yasonyiddwa wabula omukulu alien skin yagamba yabadde tamwinaako buzibu bwonna era tamanyi lwaki ebyo byonna byeyakoze yabikoze yadde nga abantu abamu bavudde munange ne bategeeza nti kino ekintu kyabadde kinene olukwe lwabadde lunene naye alien skin bamusanze alaba era kigambibwa mbu bino ebintu byabaddemu federation yonna bano babadde bakoze omupango okubanga munange balumusuulamu omukulu alien skin wabula yasimattuse Munange omukulembeze ow'eggwanga Uganda His Excellency Habura Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo nange nagamba Joe Biden namugamba no Abannayuganda basazeewo ate teri kudda mabega era omukulembeze w'eggwanga akakasiza nga wagenda okubeererawo abanene bonna mu gavumenti ku nsonga ezeekuuse okubanga visa zaabwe zasaziddwamu kussa n'okuba nti obuyambi bwakendedde era saawa zino muganda wange wobanga munange oyina akawuka oba oyina virus ereeta obulwadde obwamukenenya munange ogenda tandika okubanga munange ogendako mu nnimiro otandika okunoonya ku ddagala egganda kubanga eggwanga erya USA lyo lyasazeewo dda ligamba tekuddamu kubanga ate mmwe tubawa ARVs ezo muganda wange ly'eddagala eriyamba okendeeza ku maanyi g'akawuka akamukenenya. That's why ojja kwesanga munange mu ggwanga Uganda osanga omuntu omulwadde ng'anyirira n'okusinga omulamu because bano bakozesa empeke ezo. Omukulembeze w'eggwanga avuddeyo munange n'agamba ekintu kino eky'ebisagazi bambi kyaliwo mu myaka egy'enkumi 2 mu mawanga ag'enjawulo wabula kyali kya bubba kino tekyali mu publiki era nga kizibu nnyo omuntu okuvayo muganda wange n'agamba nze ndi muli wa bisagazi
wabula mu mwaka 2014 kino kyavaayo ne kyeraga mu lwatu era omukulembeze w'eggwanga yatandika okubanga ate munnange akisitaadinga wabula mu kukitegeera we yakizuulira nti munnange kikolwa kibi nnyo era bangi baali balowooza omukulembeze w'eggwanga tagenda kubanga asayininga etteeka lino oluvannyuma lw'okuba nti lino lyatwalibwa n'atalisayininga n'alizaayo mu paalamenti wabula omukulembeze w'eggwanga annyonnyodde n'agamba muno mwalimu akamulumulu jjukira omuntu yenna singa aba suspicious oba nga asuspectingibwa okuba nti ono yeenyigira mu bikolwa ebyokulya ebisagazi omuntu oyo talina kubanga ate munnange avunaanibwa because n'omuntu omulwadde singa alwala kitegeeza ki ayina kuvunaanibwa waliwo abantu abamu munnange nga omoni zaabwe zajja nga nnyingi ezisinga nga z'abakyala nga musajja naye ng'ayogera nga mukyala nga musajja atambula nga mukyala so wabeerawo obuzibu ne omoni ze so kale omuntu oyo omukulembeze w'eggwanga agamba alina kubanga ayambibwa so si kubanga avunaanibwa wabula singa omuntu oyo akozesa omukisa ogwo okubanga ate ekintu ekyo akiteeka mu bantu abalala agamba oyo ajja kuba akwatibwa era ajja kubanga avunaanibwa omuno mwe muli okubanga ayinza okuttibwa oba okubeera nga ate atwalibwa mu kkomera era omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti musanyufu nnyo okuba nti ate etteeka lino lyatwalibwa mwanattu ne balirongoosa bulungi nnyo kitegeeza kati etteeka likola okusinziira ku sources n'amawulire agatambula gagamba mbu abamu ku abo muganda wange ababadde bagezaako kubanga ate badifendinga ekikolwa kino ekyokulya ebisagazi muganda wange basanze obuzibu okubanga munnange bamatiza Abannayuganda okubanga bakkiriza omuze guno era nga mwabo mwe muli omukulu Dr. Kiza Besigye era ng'ono ali wamu ne mukyala we amanyiddwa nga Winnie Byanyima era nga ono ali mu kattu kigambibwa mbu ono essaawa yonna yandifiirwa omulimu gwe okuva mu UNAIDS era nga ono babadde babatadde munnange ku kazito nga bagamba bannange temukkiriza Uganda okuteekako omukono wabula nga tebalina ngeri gye bakikugira era kyamaze ne kiyitawo era muganda wange njogera bino owuliriza yadde omukulembeze w'eggwanga erya US omukulu Joe Biden agenda maaso n'okubanga atiisatiisa agenda maaso n'okubanga ate asuubiza okuteeka sanctions ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda wabula omukulembeze w'eggwanga agamba nedda twasazeewo kyawedde era teri Munnayuganda yenna agenda kudda mabega ate etteeka lino teridda mu paaliyamenti era omukulembeze ategeezezza Bannayuganda bonna ba MP bonna ba minisita bonna abakozi abakola mu gavumenti nti mwetegefu okubanga alwana wabula nabo beetegeke okubanga munnange balwana olutalo luno teri kubanga ate bakkiriza ekikolwa kino because omuze guno munnange omukulembeze w'eggwanga agamba tagutegeera muli alowooza oba kiba emono balansi agamba oba munnange buba bulwadde oba kiba kirwadde kisikire munnange tekitegerekeka kale olw'ensonga eyo tagenda kubanga agumiikiriza kino kibenga munnange kimalawo obulamu bw'abantu jjukira kiina infects nnyingi nnyo ku muntu era weesanga abantu abagenda mu kikolwa kino ekyokulya ebisagazi ojja kwesanga nga munnange obulamu bwabwe bubeera mu kattu obeera muntu mukulu ngo oyambala pampa ekintu ekitali kirungi ddala awo nno munnange wakugambira nti obadde kujika media ensibuko y'amawulire gwada nabakubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga ate munnange tutambula ffenna nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba